naye ate Mukama nandaga nti just lino kkubo okututuusa mu bukulembeze obw'eddembe oba obutuufu obukulembeze obutuufu obulina okututwala mu maaso. Buno bunnabbi bwa Uganda njagala kano okasalemu okasyalinge. Uganda Mukama yagiwa omukisa. Buno twajja twalagula ntugamba enkyukakyuka erina okubaawo 2016 nga abantu bano bagenda kufa bubi. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Okay, akubuuzaako yenze Ben K256 omulabi waffe wa UG Now TV gwe wasubscribinga wakola kyamaanyi gwe tanaba kusubscribinga kankusabire Mukama akukwateko obeere nga osubscribinga onyiga akadde so that is no program ozibeeranga ozifuna mu budde. Olunaku lwa leero nina omusajja wa Katonda amanyikiddwako nga Pastor Kango ono alina program gye mpinze okugambako ebimu ajja kubyeyogererako ebisinga naye ze gye mumanyiko eri emu nti alina program emanyikiddwako nga Lock Foundations muno mw'osanga abaana abatalina mwasirizi nga munnange pastor ono oba bano abaana tibalina nti oba muzungu gwe ondaba kati gwenjogera naye munnange gwe okwata Katonda ako koolina bw'otyo n'owaayo bano abaana ne babeera nga basobola okulya okunywa okwebaka okusoma saako n'okujjanjabwa. Kansooke wero kaminge omusumba wa Katonda omusajja wa Katonda abeere nga atubuuzaako ku UG Now TV tubeere nga tweyongerayo ni program omusumba Wanjise tusanyise okulaba nsanyise nange obasanga nsaba obuuze ku batulaba ba UG Now TV abatulaba ku UG Now TV amanya n'eddoboozi yenze Kango Enjoga Abdieri ekanisa bagiyita Believers on the Local Ministries esangibwa Matugga nze nkubuuzaako era ndowooza mbabuuzeeko obuuza ndekerawo sebo njagala tutwale mu okay maze okuwa akazindaalo God n'akazindaalo ebigambo bya leero bigenda beera bigambo bya bunnabbi nga tutunuulira bye twalagula ebizze bibaawo n'ebigambo bye tugenda okuba nga tulagula ebigenda okubaawo yamwalagula ebigenda obeerawo n'ebigenda obeerawo mu maaso n'ebigenda obeerawo ebiriwo essaawa zino n'ebigenda okubeerawo mu maaso Yesu yeebazibwe amiina kaakati ensi yonna buli ggwanga Uganda example ngeza kyotegeera tulina abantu buli omu njagala mbawe we mutegeera kugamba tulina ebisoomoozo byaffe ng'abantu naye ensi zino wammanga ensi ya Amerika ensi ya Israeli n'ensi ya Russia plus South Korea Mukama andaga nga abantu bano bagenda kufa bubi n'okusinganga abatulaba bwe mulabamu ebintu otyo ekisookera ddala lwaki bagenda kufa bubi abantu bano baweebwa obulokozi ne babuzanyiramu kati mu kuweebwa obulokozi ne babuzanyiramu Katonda ayagala okukomyawo revival anoonya wagiyisa naye bano abantu olw'ebikolobero olw'enneeyisa zaabwe n'olw'empisa zaabwe balemeddwa okujja balemesa enteekateeka za Katonda okubeera nga zituukirira zitya nga nalabye nga bamalayika bali ku nsi kuno
naye nga banoonya they even looking where they can step nga tebalabawo nga banoonya bayinza olinnya nga tebalabawo ng'ensi yonna ejjudde obukyafu obw'omusaayi ng'ebikolwa by'abantu bifuuse bikolwa bya nsolo n'endaba malayika omulala ng'aleese ekitabo eky'okusala omusango era luno binene bintu kubanga Mukama yalabye nga tewakyaliwo option ng'olutalo lulina okugenda mu maaso era kye tuyita third world war oba sematalo owokusatu agenda kutandika very soon. America, Iran bagenda kyusa obukulembeze bagenda gikyusa owa Iran eredde wansi wa America ne Israel oyede batoli ni bakyusa omukulembeze naye ate si bon America oba Israel si yateekako waayo beterako ngabo twoge beterako ngabo musika woli kitegeeze ebyoli byennyini byali akola bye bino sigala bitambula ogenda maaso ekyo kigenda kubaawo ekyokubiri Russia nayo egenda kubeera efuna akaseera akazibu ennyo mu byokwerinda byayo kubanga nayo egenda kukubibwa eviire ddala mu namba 2 edde emabega naye bino ebintu byonna biriwo God's plan nalabye Mukama nga malayika ng'ereese ekitabo ekyokusala omusango naye ng'esala omusango eri ensi ezireese koze ezireese obutabanguko ku nsi endala nga Mukama ampadde buno obubaka yaŋŋambye endabule abantu abawangaalira mu nsi ezo nga naye bannayuganda jjukira mu nsi ezeetisse revival lwaki gwali wana oyinza okubuuza lwaki kati ffe tubirabirawa nga biri bya America era nange kyembadde ngenda obuuza nti kati mwe mulabirawo bino ebintu bitugasizaawa njagala omugaso kwokubiraba it is a prophet mumanyi bulungi nnyo obunnabbi naye emigaso gyaffe giriwa era kitukwatirako wabe beekube tulya mmere yaffe tulya beekube naye lwaki kitukwatako Mukama ya Uganda y'emu ku nsi Katonda zaawadde omukisa ogw'okulangirira revival oba okulangirira amadda ga Yesu Kristo kati olwokuba nti yensi Mukama gy'awadde omukisa okulangirira revival tosobola kulangirira revival ng'oli mwavu enjiri egenda mu ssente na wano we tutudde tetusobola kutuulawo nga tulinawo ssente era w'obeera osapootinga omukutu guno olw'okubeera nti programu zino zigenda mu maaso tukwebaza webale nnyo webali eddala tetunabafunayo ba kampani n'abantu bayimiridde bulungi nnyo betusobola okugaa nti be bano nti bano be bateekamu ssente kubanga oli asobodde n'awaayo 5 asobodde n'awaayo 1,000 tubadde tukyatambula nabo fonnaawo naye tukkiriza Katonda era tuyita abayinza okuteekamu ssente tubeere nga tuba mensoninga singa obeera olina akalangoko tukandiriza oba ekintu ekyenjawulo kasita kabeera nga sika musawo muganda nakaki mbadde ngamba nti akalanga ajja kuleeta omukubira akalango ka Walumbe tina omuzimu gwange agweta Walumbe bajje bagusinze awo nedda aba asusizza kati ekintu kino Mukama ayagala nzijukize buli munnayuganda nti east or west home is the best buli ali mu nsi z'abazungu zino nga ebibonerezo bino tebinatandika mu lwatu jokuna abagamba California egenda tandika okubbira okusinkinga egenda kukka amazzi gayimuke ebyo nabagamba ndowooza 2020 mu ebiri awo oludde ku media ng'oba wagondi update of course kakati waliwo essaawa zino eno ebibonerezo ebimu ku bibonerezo ebitandise okujja
kati nga olaba omuliro era Mukama nangamba nti yali asindiseeko bannabbi ne mubagaana anti obuzibu bw'abantu obumanyi buli awantu wamu abantu baagala wabeera nga alagudde obunnabbi butuukirire mu lutemya lwa liiso enda okola bati ati ali buubo gundi awo babeera bajja kukolegana nnyo naye tuli mu kwogera ebigambo bya Katonda naffe nga tetumanyi ddi we bigenda kubaawo nga tabawa budde nti kino lunaku jjinja Katonda akola mu ngeri ye si mu ngeri yaffe naye ekikulu kiri nti ffe kyatuwa kye twogera waliwo nabbi omu yavaayo nabbi weggana n'ayogera n'agamba nti waliwo amataba agagenda okulumba ensi yaabwe n'abawa ebbanga ebakyankalana baamutwala embirombiro byenjagala okukomako ebyo naye wemala omutwala embirombiro ye omanyi mu kulagula kuno eno waliwo ekikyolaba n'osooka n'obala wodda banene ng'omaze okufuna obunnabbi obwo otandika obukalikuleetinga ogamba nabbi Ebonuwa otandika okubukuleetinga n'ekirala nti waliwo abantu abajja nga bannabbi nga Mukama abawadde ekirabo ekyokulaba naye ate ne batuuka ne bamiramu amalala kati n'otandika okutunuulira nti kati nyinza funamu ntya mu kirabo kyange ekyokubeera nabbi naye oyo Katonda tiyamulimba essaawa zino manye ekiri egundi omanye ekiri eggana amataba gali mu kutta abantu kyokka oli akyali musibe akyali mukomera oba kati bamutadde simanyi Ebonuwa yatugamba tulina ensi yonna ejja kujula amataba nga 25 Desemba omwezi guli tuli mu gundi kati obunnabbi ekizibu kyenkugambye nga wenkugambye nti tulinamu omwoyo gw'amalala ye yakozesa muka amalala n'atulimba kati ate n'ekirala nze kyekivoolaba kiri kyenkugambye nti tetumanyi ddi we bigenda tutuukawo naye nga bigenda tutuukawo kubanga Katonda yakoze eki yabyogedde kati ensonga eyo ey'amataba egenda kosa tegenda kosa nsi eyo yokka naye egenda gendera mu waves ez'enjawulo nti olwaleero kati olaba essaawa zinene abali mu Europe bali mu kwokyebwa omusana omuzibu ebibonyobonyo Katonda byali mu kusindika tebiri mu kukoma ku mataba naye lwakuba nti Katonda ffe watuwa obunnabbi bwe naakuwa okulaba nti mataba gagenda okujja oli n'amuwa omuliro nti muliro gwegenda okujja kati otandika okuwakanya ate ekya nabbi gundi kyalagudde naye nga weerabidde nti ensi eno ngazi era ejjuddemu okujjula kwayo okujjula kwa Mukama Katonda yamanyi kyagenda otuusa kuba Nagana omanyi abanaggana balogo balinga wa Nigeria balogo nnyo era bye basinze nnyo okuloga essendoga y'omu makanisa kuloga mu makanisa batya mu makanisa nga balogera munda makanisa munda be basinze okwanga bajoiningisa abantu abasumba baluminati egana emizimu egyo be bamu kubasinga nga bayita mu kigambo kya Katonda okuloga naye Mukama yabatumira bannabbi n'abatumira okulabulwa ng'abagamba nti mwetereeze ne bagaana kati Mukama antumye olwaleero okugamba bannayuganda abawangalire bweru w'eggwanga nti mbeegayiridde olw'akaseera kano akagenda okubaawo olw'akabaate kano akagenda okubatuukako okutuuka mu nsi ezo mudde ewaka wammwe muwakulaakulanye naawe nojja kumbuuza ekibuuzo nti ate newaka gye twalize ng'emivuyo mingi Mukama yandaze ng'ensolo enkadde yegguludde nefuuka nto njogera wanene waffe Uganda naye ate Mukama nandaga nti just lino kkubo okututuusa mu bukulembeze obw'eddembe oba obutuufu obukulembeze obutuufu obulina okututwala mu maaso buno bunnabbi bwa Uganda njagala kano okasalemu okasyalinge
Uganda mukama yajiwa omukisa buno twajja twalagula twagamba enkyukakyuka ino okubawo 2016 esawa zano president yafuga mulala ngate agenda ko president wafa agenda kwogera ku lw'omukaaga nga mukaaga nga sawa 2 ate wabeera nga agenda okwogera wakiwani bwembanga nkutumira ogenda onjogerereko nga musumba kangu musigire nenda bategeera nti oyo Benike face ya Benike oyo era n'oli mugenda tegeera nti ono bambi ayogera naye ebikolwa birala kubanga byagenda okwogerako ate birala bigenda okukola abeerawo nga dikoyi kati mpuliriza bulungi mu buno obukulembeze obuzibu mwene embeera mukama agenda kuyimusa naggwano eri eggwanga lyategese okulangirira revival mu nsi soogera bigambo bino eno nga kusaagisa no njogera ekigambo mukama kyandaze njogera ekigambo mukama kyaŋŋambye kyatadde ku mutima gwange nti agenda kutusindikira omubaka agenda okutereeza Uganda for good esobole okubeera ensi ensuubize mukama yandaze olutalo wane Uganda naye ng'olutalo luli kuba olutalo nolutambulira kuba minisita mu gavumenti wokka ng'abakulu n'abakulu beekwata beesiba betta beetuga mukama yandaze olutalo nga lunene nga lw'amaanyi nga luli mu kutambula wano era njagala kubagamba bannyabo ne bassebo abagoberera UGNOW TV waliwo olutalo luliwo essaawa zino eno nga lukyusa bukulembeze nga lunyweza bukulembeze obupya mu Uganda naye mu bo bennyini mukama yandaze akavuyo mu bo bennyini mukama n'aŋŋamba mbagambe mwe abali ebweru w'eggwanga mukiwulirize bulungi nammwe abali e Uganda olutalo oluli mu Iran oluli mu Russia oluli mu nsi ez'enjawulo oba entalo endala ezigenda okwongera okusituka zaagala kuleeta bwavu kunafuyiza ddala economy tusobole okwavuwala era zino oda baziwa ne ba president ekifula baali balangirira covid nga taliiyo nga kyebabala ki gundi Ebola mbadde ngamba gwe ekikizozanya Ebola nga taliiyo nga kyebabala ki nga baagala abantu balekerawo okugenda ebweru okukola ssente bajje bakulaakulanye wano eno wano wabeere awagagga waliwo akaboozi ke nabanyumirizaako tekaali akakodi ako emabega wekyo mu nsi y'emyoyo baagala kunafuya bakadaama baleke genda mbeegayiridde gwe funa passport yo genda kolayo mangu komawo wabula sente z'okola kakasagulako ettaka bagala tiisa gali amawanga nti tulina gundi Ebola kumbe titulina Ebola kubanga bagala tubeere tusigale wano nga tukolera wano nga tuli baavu nga bo batwavuwaza basobole okutufuga n'okulemesa wiiru ya Katonda okutuukirira kakati gwampuliriza njagala ogende ebweru w'eggwanga okole ssente bw'omala okukola ssente okole ki omala okukola ssente ofune ki oba twogerereko n'oyo omala okukola ssente zo obeeko ne asset gy'okola okitegeera beerako ne asset gy'okola obeereko n'ekintu kyokola okwekulaakulanya gwe wenna ndaba njagala kukusaba yongera okwekolamu omulimu yongera okusabira endagaano y'obwavu waliwo essaawa zinene ekiri mu bweru w'eggwanga waliwo abantu bagenda okufuna zi opportunity ez'enjawulo nga bano abazungu baagala okuddukira eno bw'obanga ofunye omukisa ng'ogwo kozesa omukisa ogwo okufuna ssente kubanga tulina okukwata ezino ensi nga zimaze okusaanawo ko ebimu ku
byeziyita ebyobugagga byabwe tulina okukwata obulokozi ne tuddamu ne tubutwala ntubongerayo tubuzaayo kati ekyo kyekigenda oleetera ensi yaffe okubeera nga yensi ya Katonda nga ye bo bamaze okukyankalana kati gwaliyo mu bufunzi mu njogera ennyangu abantu mwenna gye mutegeera oliyo for the purpose of okukuŋŋaanya buli kabugagga akaliyo okaleete wammwe abayingira mu mortgage nga temumanyi musobola okuproceedinga ne musigala nga musasula mortgage naye ate wabeerawo engeri etunda mortgage eyo kubanga mortgage eyo no Mukama yagimbikkulira nnyo omuntu asobola okubeera nga asasulidde emyaka 10 oba 5 kati value gye bakwata babeera ne value giguze emitwalo 35 oba 10 oba 2 kaŋŋamba 2 ejja $. Mu mortgage for now ne mugibala nti mitwalo 2 muba ne bakugamba nti ogenda gisasulira emyaka oba 15 oba myaka 2 oba myaka 3 ng'olyeyo ng'osasula emitwalo egyo 15 oba 2 ejja mortgage kati bw'obeera owulira ng'ogikooye ogisasula obeera n'opportunity evaluinga ku at the moment to the moment wobeera ogitunda togitunda mitwalo 15 giri wabula babala okusinziira ku nsengeri gyekulaakulanyemu oba ku value y'ekitundu kati babeera bagivaluinga essaawa zineno nga luli yali ya mitwalo 2 gye bagikuguza ng'essaawa zineno bavaluingawo emitwalo 4 basobola okuddizaako osobola okutunda n'ogula n'obawaako obubalansi bwabwe n'osigaza balansi n'ogenda n'ogula mu Uganda. Jjukira bulungi nnyo njagala kujjukiza emitwalo 15 Uganda kye gikola kinene. Emitwalo 15 giba ssente nnyingi. Mbeegayiridde balokole nammwe abatali balokole kubanga ensi ezo zigenda kukwata omuliro zaake mukoleyo ebintu e Uganda wadde watuukayo n'otandika okweyogeza oluzunguzungu tewafuuka muzungu. Ati nze it is nze simanyi ate era mmwe bennyini abo abantu bayize naffe waneno batubeezaawo ababeera abawangalira mu nsi ez'enjawulo ezo eza Europe. But it's good people to speak English. It's okay. You speak English but don't forget your language. Your language is Luganda. Your language must be lusobola okubeera Lusoga. Osobola obeera Mudokoli. Amadokoli lulimi kyolo. Boogera Lululu. Lululu noti Ludokoli. Teriyo Ludokoli. Karamajongo language. Tuweza okubeera nga omunyoli nga Kevin. Anyoli bababeeru bulijjo. Teweerabira kintu kino nti olina gye wava. Teweerabira waka. Waliwo abantu abakutabana babola okuba muzali mu America. I am America. You are not. You were Muganda. You were born in Uganda. Where there is no democracy. That is your country. You have to fight until there is democracy in Uganda. We vote, Wama. We vote. There is democracy. We vote, but they don't give you whom we voted. Yes, whom you voted. Sometimes we go with majority, not minority. So maybe we might be like Musumba voted for those who are minority. We are speaking English. Maybe this one who voted for that one with minority, and for us we voted the Muzei with majority. That is why he's saying that maybe he's trying to mean that we don't have democracy, but we have democracy. Okay. In Uganda we have democracy. Njagala kubasaba kulw'ekisa kya Kristo toli mu America, toli mu Mutake, toli mu Canada, Sweden, toli mu Sweden, Spain, toli mu Yemen,
oli wa wano toli mu Ukraine oli wa wano jukira akantu ako Nsiriyo bw'omala okajjukira nkwegayiridde funayo time ojja oguleko mu kyalo ewammwe naam zimbayoko nkwegayiridde koppayokko ebintu ebiri eyo kubanga ebinsinga bigenda kuggwawo nkugambye yo nga California egenda ku thinkinga omanyi oba kitegedde bulungi ajja kubbira egenda kubbira wansi mu mazzi bwegenda okukkebule it will be no more tejja kuddamu kubaawo naam ebigambo bino byenjogerako simanyi ddi we bigenda kutuukawo naye bannyabo ne bassebo prophecy obunabbi buzaabuuza bisobola okubaawo nkya bisobola okubaawo emyaka nga 2, 3, 4, 5 kakati use this opportunity kubanga mukama wabyogereddeko weekolemu omulimu osobole okweyamba oba teweeyambye zikusanze gwalowooza nti olinzaalwa ya Amerika zikusanze nti gwalowooza nti buli mwaka ogenda beera kadaama ogenda nakaddiwa nga tokyakkirizibwa kukola mu bwakadaama n'okufumbirwa byonna kati nkusaba kozesa ezimu ku connection z'olina okugasa eggwanga nosanga abantu kati abazungu balina mentality nti abafirika bafuka babbi naye gwe mukama akuwadde omuzungu omusemberedde ku lusegere tosobola namugamba nti eri waliyo looko bo baamazima tugendeyoko balabeko tosobola kwagazisa muzungu kujja kulambula nsi yo tulina waneeno yirwaki tebabatuuma bamuteesa ne babayita Queen Elizabeth nze erinnya eryo ndyagala nnyo okujjako erinnya ly'essaagala bannaye bakuyita babizibu simaya ziraba muzaale ennaku byansi tabbu naye eyo gundi yaffe bagituume muteesa tolaba nti at least kaba kalekaleko niwe gituume otya Queen Elizabeth bali utume muwanguzi tuuma amannya agawanine ewaffe waka tulage ntitwagala ensi yaffe mbeegayiridde waliwo ekintu kyesaagala kwerabira kubagamba nti obunabbi obuzenga buweebwa mu bwegendereze era njagala bategeeza nti mubamu ku bapulezidenti be tubaddenga nabo waliwo ekisanja ekigenda okuvaako nga bakama baabwe batuula nabo ku ntebe nabagamba bapulezidenti abasinga obungi abamu ku bozi alien nsobola okumensioningayo pulezidenti omu gwe nkakasa obulungi njono alien nti alien zalonda famire yaabwe okuviira ddala kudde wano mpaka detu mpaka kati wano wetuli mbadde manyi detu oyo gwe mulaba ani oyo Trump 100% kimereke bwengandi okuviira ddala mu ntandikwa famire yaabwe yalondebwa aliens ezo era nezitandika n'okubazaalamu kati era obugagga bwabwe tebuli nakyo ne wanene waffe waliwo we tumanyi nga buli mwaka aba muto mu Afirika wano buli mwaka aba muto buli mwaka aba kalakata mba mulowooza kasajja kalwadde kagenda muba mulyawo mugenda okugira we muti ng'omusajja atambula ngali butereetevu nga mulamu ne wano ewaffe Uganda vampires kyogamba abantu bakola gundi bakaddiwa nabo abo bantu anti balina okulaga ekifaananyi ky'abantu balina olaga ekifaananyi ky'obuntu kati wanene waffe waliwo ebiro we byatuuka ne batugamba nti tulina abantu abakulembeze abacloning from China kati ate tuba tukyali awo
ne tugamba omukulu leero bana etakyaliwo tugenda okuwulira nga omuntu ng'avuddeyo nga bagamba tewali agenda kutabula wano kutisa agamba teri agenda kutabula wano kababuulire abatugoberera mwenna ku mukutu guno twagala mwesibe bbiri mweteeketeeke ku lw'enkyukakyuka ejja kati waliwo abantu abalina obusibe Beni nga boolaba nti ono ye alowooza nti eno nsi ye Amerika. Waliwo n'abantu abalala balina obusibe nga mulemu lero wali nga olina capacity wanene kale kangambe wano Uganda ng'olina capacity ezimba akayumbako ne mu Amerika eyo Bungereza gye bali bayitivu nnyo olina capacity ezimba akayumbako naye nga mu mind zo mulimu obusibe waliwo ekikoligo ekizenga kikutambulirako kati ekikoligo kyo lero okutandika okutambulirako nga kyakuwa nti nze ennyumba eya lice oyinza obeera ng'olinamu obukadde bwonga 4 kati mukadde 4 naye ennyumba gy'opangisa sawa zineno gy'osulamu oluusi ogisasula emitwalo 5 oba kakadde naye nga yo yazimbibwa obukadde nga 4-5 kati wolowoozamu otinoga anyina okunoonya ssente zizimba ng'eno ng'eri waliwo obusibe obukugaana okuzimba abasajja bano abafunye ssente batandika mpolampola ne batambula ne babeerako ne batuuse era kankubuulire njagala ffenna tweteeke mu kiti kino eno tutandike okusaba ku eggwanga lyaffe Uganda tuyimirire naffe kennyini twesabire tubeeko n'ebikoligo bye twekutulako bw'obeera ng'oli bweru w'eggwanga nga tolina poloti mu Uganda wano eno banyabo ne bassebo waliwo obusibe obwakwambala obukulaga nti ensi yombi waliwo omwoyo gwe gukukyaya naye sigamba nti gwe kennyini tomanyi nti ensi yo nnungi waliwo akayimba kenjagala nnyo njagala nnyo abayimbi wadde abayimbi babeera nnyo mu malogo naye ate batugana ne secular music abalokole nga bajja mutulimba ate mwagala ffe tuwulirize nyimba za luzungu nyimba z'abayizaki ate mugamba nti ate secular music mubi naye waliwo akayimba kanene akagamba nti omuzadde tagulwa kabe mubi ge makulago ani ayaluyimba ingo manyi nyimba tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mu banno ate n'ojjawo omulungi gw'otaagule mu dduuka kati kyenjagala okutegeeza mu kino kyeki nakimanyi ndina studio nyakutwala tufulumya akayimba kamu muwulidde gwono kyengezaako kulaga mu kino kyeki nti byonna ng'obikola olina okukutulawo guno ogukoligo ogukulaga nti ewammwe wabi nti obuzaalirwa n'abo bufu n'osobola okwefuba nga bw'osobola okubaako n'akantu k'okola naye n'osanga omwana munnayuganda ng'oli mu kutoba nga bw'osobola ate okubaako ne kyotunda eki kyogenda ebweru w'eggwanga okunoonya ssente oyitunda ttaka ogende Bulaaya okugenda okunoonya ssente kiryoke naye ate okutunda asset nti ogenda kunoonya ssente ate ekyo mukwano gwange kirabika kifu kubanga eri gy'ogenda main yaayo yalibadde yakubba oba okujjayo okuleeta anti nja kubbayo ekingi ngula ekingi eno istole eri ensi erimu emizimu gyetambula lukale bw'ogituukamu ekuwa eddembe nti anti oli waddembe okuyita ng'oyambadde nika patula babiyita batya buno opale bw'obuwuzi gistring kati ekuwa eddembe nti gistring bw'ojambala obeera oyambadde you have your freedom kati kumbe ekifaananyi kyo kiva mu Katonda kati wona gye Uganda gye twambala gomasi ojabbira boga baneno nedda omala oddeyo eri kati kankubulire tokkirizibwa kuwaanyisibwa ndowooza zo tokkirizibwa kulimbwalimbibwa tulina okubeera nga twambadde tulina okubeera nga tweyisanga nekye yaffe weeri wano kambabuulire eno Uganda for God and my country ng'oggyeko eyo eŋŋombo naye eno Uganda ya nsi ya Katonda bona abeera ng'oyimiridde ne wenyweza amataka ge Uganda gagenda kubeera very expensive era amagombe ne sitaani batandise okukiraba ne basindika ba devil agent abagagga batandika okutunda ku kibanja mpola batandika okubafuga nga olaba mu America bwe babafuga ng'ogula ettaka ku kibanja mpola bagenda kweyongera okuzuula ebintu bye batazuulangako wanene Uganda ng'amafuta ensonga lwaki bali mugoba abantu mu bisenyi ogimanyi mu bisenyi mujjuddemu ebyobugagga
bagenda ensonga lwaki babagoba kubanga balabye vision ezirimu banyabo ne basebo Uganda egenda kuyimuka mu byenfuna entalo zino bazikuliyetinze zisobola okutunafuya mu byenfuna tubeera tusasobola kutambula sobolenga tusasobola funa bya busubuzi mukama ayagala yes ekyakyagala kibeewo tuleke kusubula China tubeeko ne tubye twekolera twetaaga okubranding ebintu nga made in Uganda nga kiwandikiddwako made in Uganda ate naffe twetaaga okigula naam tusobola okubeera tunabatuuka ku level ekola omutindo ne banyabo ne basebo tugula made in Uganda tuzaamu company ena amaanyi agakola ekintu ekirungi ekitukaganye n'omutindo by Uganda build Uganda of course kakati banyabo ne basebo abayina obusibe nga oli Uganda waneno toyina wadde akapoloti obadde okimanyi nti beni waliwo omuntu awangalidde Uganda waneno nga toyina wadde poloti y'omukyalo mukyalo waliwo poloti nze waliwo n'ebyalo byemanyi waba Kevin eyo mbanyole ngeriyo waliyo poloti za mitwala 6 naye gwe oli mu kibuga munene oli mu kuzungulo okwa bagamba nti Kampala kyogamba eyo mu basoge eri amapoloti ga gondi ga mitwalo 6 ino nze njogera waneno Luweero kumpi wano nanga amakagalo ko foundation ndi mugazimba mu Luweero district naye okwawukana Luweero district etandikirawo kumpi mpya obombo ne waliwo amataka aga rais naye gwe wesibye mu mbeera y'obupangisa olemedde okugulayo akantu baako n'ekintu ky'obeera creative mucho banyabo ne basebo weetaaga okufunayo akadde ak'okusomesebwa akadde ak'okusabirwa era nkubira omulanga abantu abatugoberera ku kyano kuno mutuwe ku mirimu twetaaga okusabira abantu abalina obusibe obw'ekika ekyo nga tolina wadde akapoloti mu nsi amakago buli wofuna obufumbo kasoyingira obufumbo nga bukyankalana towangala na musajja towangala na mukazi budibanganya banyabo ne basebo ate no kamba buli waliwo ebintu byetutunuza amaaso beni kati ngenda kuzinena iye kanjugira amanyi gesajja mmye batuletedde amadagala abazungu banene okutudestroyinga kati tukyalina manyi gasajja okuzaala kutono ekisengete kikyanyuma entalo zifuuse entalo maka si kuba nti tulina amanyi ga kisajja tulina ebyo tulowoozaako bingi anti lwanso nedda temulina bimulowoozaako bingi naye bakuwadde kabutto gwe ebyo byolowooza naye kankubulya amazima kalina musumba omuntu ne waaba alina byalowoozaako okwegatta kuli automatic ngende embeera eyo mbu ndi kusogola mu lumonde eryogolodi naye gwe mbeera dakiika 2 akaseera kalinga katuuse obeerako n'ebyolowoozo oba musiru omuntu alina ekirowoozo ky'amaanyi mba sirina ensonga lwaki nedda mukwano wama ate kambabuulireko ekintu ekireeta eddembe nabagamba okwegatta okw'omwami n'omukyala kuleeta spiritual powers ezituukiriza ebintu ebibadde bitasobola kutuukirira buli omubeera nga muli kimu omwami n'omukyala bayibuli kyeveyoganega nti bwe mutyo woolireka maamawo ne taatawo banyabo ne basebo n'ogenda mu nsi era bayibuli negamba nti wamukisalaba omukazi owokuwasa kyegezaako okutegeeza nti buli woobeera ng'owasiza ng'olina omukazi nga mulina enkolegana ennungi ey'omu kisenge ebyenfuna byammwe automatically bijja tereera kankubuli omwami omukyala walikeera n'akusiba amapeesa wa atera okusiba amatefeesa ng'ofuluma sirina mukyala nze wange buli wansiba amapeesa nga tulina okukanya okutuufu nga nve waka wange nansiba amapeesa ganeeno nentereera bulungi natereza ekooti yange wano nagala nono switi ati gulayo no nekooti endala ekooti ekaddiyemuko akwita ne switi ati ampita siye kati buli wenkola ekintu ekyo neŋŋenda amazima gali nti ŋŋenda okulaba nga naawe beni atagaba naawe atagaba atulaba ku kyano kuno ogamba wayi musajja kamuweeyo 5 ekiro wakoze bulungi nenkeera ng'okukkaanya kulungi nnyo tituli nga ffe kubanga fe tuba tuli kulowooza ku kalina banyabo ne basebo ono mumuveeko njagala kubasaba mutereeze amaka gammwe temukkiriza mwoyo gwa kwawukana abatalina maanyi ga kisajja tolina maanyi ga kisajja waliwo option 2 waliwo option y'okunywa abo medicine waliwo option y'okusabirwako waliwo omusajja yajja waneeno ku kyaki abaliwo bayerolera ng'amaanyi mmye ng'akantu tekakola ki tekakolangako
kati we nali musabira mukama nandaga kati nentunula ku center boloti nyendo okulaba nga center boloti mu mpale muli eri salute nenze kumanyi geni nenamba wow nze nkubulire mu kusumba beni ebyo tobyogera ko kumanyi geni kusomesa linda mukatono nze confusing abantu ono beni byagero baga byona tebirina makulu kamba bulire beni ngoli mu Uganda no gemmanyi ngoli akawunga kano ke bakuba mu byuma ne kamenyawo omuntu obuleta alusazi ngoli mu Uganda no gemmanyi ngonywa butto alimu ebirungu alimu preservative ezimu preserving obutononeka okumala emyaka 5 ngonywa amazzi ama parking mu bottle agalimu ebirungu ebyo ebyabazungu ebigonona tosobola kungamba nti 100% olyoke unless ngoina yakadagala kokozesako ngo obanga ngokola kitwita kye bayita body cleansing naye bato kikola ekyo tori bulungi wewaga ate nze kyemanyi kwa sajja batayina manyi gasi jabe wana benzi buli kadda anonya gamba wanelo stereddewo njagala mukama akuyambe kyambala ekibya kya kwambaza oberenga ne makago ozitowe ekimala ngoli gumite ng'omusajja wama basajja bannange mwenna wama obeera eyo nga owulya teweetegeera nkubirako ku ssimu tusabeko tukimanyi bulungi nnyo alusa zikosa ebintu ebyo ni alusa ekosa amanyi g'ekisajja nnyo ekoseza ddala nnyo amanyi g'ekisajja abantu balwadde prostate cancer abantu balwadde waliwo abantu abakola ebintu ebitali birungi maaso ga Katonda nga bamasturbatinga mu butamanya ogwo omwoyo gwa masturbation gusigalawo nga gukubbako amaanyi go ag'ekisajja oba ag'ekikazi nga naye gwetaaga kugobawo na kusaba nkubira ku kusimu tusabeko naye okusingira ddala banyabo ne basebo nze ne mu church mbagamba n'osumba omuntu talina passport talina ndaga muntu talina driving permit yiba nayi bobanga mu bulamu bw'owira weetaaga ku bintu by'ekikanga ekyo jangu tusabeko ffenna amin jangu tusabeko ffenna waliwo abantu ng'ekikakyo obange nonoyo nga gyosibuka nga toli menti kukwata ku passport toli menti kukwata ku driving permit waliwo emyoyo egyakukwata ne gikusiba negikunywereza wamu jangu tusabeko ffenna emyoyo egyo gite waliwo abantu abatafumbirwa nga gwe tofumbirwa ng'obufumbo bwafuuka ddwaniro nga gwe buli akuwasa akuteeka kompi akuwasa akubiyita era nga n'okulabika olabika bulungi n'erinnya atandika nalye wange gwempita eri wange erya sweetheart naye bigenda okuggwa sitaani gwe kisiraani kino njagala kutegeeza nti webanga feva yakuggwamu waliwo Katonda agaba feva waliwo Katonda agaba feva okuva mu lubungo Bayibuli egamba nti akwata abantu okuva mu lubungo n'abatuuza n'abalangira twalabako ng'agiwa Dawudi n'amujja mu kulunda eri n'amufuula kabaka naawe asobola okujja mu mbeera gy'alimu n'akufuula omukazi omufumba ateredde oba omusajja omufumba ateredde maliriza nga mbagamba nti wait for mulindirire enkyukakyuka ey'obukulembeze obulungi wano ewaffe Uganda bintu biri mu transactions ziri mu kukola waliwo olutalo era bano be mulaba babasiba abamanyi ebyama ebingi bagenda basiba bonna mukama ayongere tuyimusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nze Pastor Kango Enjoga Abdieri nyina Local Foundation tuyambirawo abantu bakateeyamba abayina ebizibu ebyenjawulo njagala kikozesa direct bakateeyamba omanye nti gwalina okubayamba mutuyambeko jangu olambuleko ku home yaffe olaba bawuiri oba teriiwo oba oyagala bw'oba oyagala tusindikireyo omutwalo tusindikireyo 10 tusindikireyo akakadde 10 twagala kuzimba amaka gaffe tuve mu bupangisa ennyumba erabirirwamu abaana abangi abantu abangi wanene waffe etambulikira mu kasente kangi tugisasula emitwalo 5 buli mwezi nakati sawa zino basajja baagala ssente zaabwe tubeegayiridde bamaama ne bataata mutuyambe tuyambagane sobola okugusa omulimu gwa Katonda ate ng'okikola saba kwata ssente zo oba ku ssimu yo okwata essimu ogambe Mukama nsazeewo okuwa Local Foundation ssente zange bweziti naye Mukama nkusaba mu baana bange temubangamu mwana ajeera temubangamu mwana yeetaaga ssente
temubeerangamu mwana mulema, mube ngenda okuzaala mubeerengamu abantu abalamba, abantu abalina omukisa, abantu abazimba ekibuga, mubeeremu abasawo. Lagula omukisa ogwo ng'okola ekintu ekyo otusindikire ssente zo. Mukama akuwa omukisa, beera bulungi, weeraba. Amiina, amiina. Gwe oyagala okwogerako n'omusumba, enamba z'essimu ziri +256 779 300 412 direct. Ojja kubeera nga omuwhatsappingako oba omukubirako nimwogerako ku nsonga ezimu oba endala. Obadde otambula ni mwana mulenzi amanyikiddwako nga Ben K256 ku mukutu ogwa UG Now TV. Era gwe wasubscribinga wakola kyamaanyi, ate gwe tonaba kusubscribinga olinda ki Mukama akukwateko obeere nga osubscribinga. Mbagaliza bye munjagaliza. Bye bye. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.